Endobeso. Kutenda mu mukaaga tufama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Mama no dijebali. Kale sebo nawe jebaleko. Oyogera ne kadima ku beat wano. Yes sebo. Wabadde ogayitukubireko. Nange mwami kadima njagala kumnyamba kumpa ku magezi. Kiki. Wange twalina omukozi. Maze naye ebbanga tulina omwana omu. Naye kati twalina omukozi nga ajja naye zengoye n'agenda. Naye kati yatuuka n'agenda mu nnaku enkulu teyakomawo. Nange nga mbonaabona siina kyakukola omwana mmenya emirimu ajimpikizeko ne ngamba kanfuna omukozi owange nankooyo okubonaabona. Mpulira. Kati olwamala omukozi esimu teriiko nange simanyi nga neefunira mukozi wange nga muleeta wako. Omwami yagenda okudda nga nafunye omukozi. Kati omwami naye ncwacwana ayombe ayogedde bingi lwaki naleeta omukozi omulala. Asimaze amugamba ye ayagala oli bwe mankomyawo. Omwami ye yali yamuleeta nga buzzi n'atukolera n'amala n'agenda nga tasulawo. Nga tasulawo. Bwe yagenda ogambe n'ogamba kunfuna omulala. Kuno abeererawo ddala. Kati omwami ki ekisinga omwekyanza? Simanyi yagamba nkomyewo oli omukozi. Era kati amaze tatu yangamba yebwage natagenda kudda paka nga nkomezaawo omukozi oli. Kati amaze tatu yampa sente ze yampa n'okumuzzwako zimpeddeko obuyambi bwe yampa. Takyalina kyatuwa wadde lwa mukozi. Kati akombye kwerimanyi n'okuzza oyo omukozi ono gwe naleeta agende ye ayagala oli. Omwambi wekisisa tutakoma. Taliiwo yazira. Kati oyagala tukuyambe ki kubanda b'otaddeko wano enamba y'omwami ndaba eriko Simon. Njagala oyogere naye oyogereko naye. Kamukubireko tulabe. Ye Simon taataano di. Ng'olabye. Ndabye. Hello? Mukama wange. Hello? Sebo. Hello? Jebaleko Sebo. Kale Sebo nawe jebala ani ono? Okay, Sebo bampita kadima. Ani? Nti bampita kadima. Oba. Ndi wano ku beat Sebo njogera ku taataano di. Ate ani gw'okubidde Sebo? Gwe gw'okubidde tomumanyi. Anti baŋŋambye mwami Simon nti taataano di. Yegwe taataano di. Ani akugambye oyo? Okay, kati mukama wange. Nina omukyala bamuyita maama Anodi. Yaŋŋambye nkube songa noonya mwami Simon. Simanyi oba yeggwe nsobola okukugamba bye nnina okukugamba. Ku nsonga ki maama Anodi omuyita otya? Sebo atukubidde bukubizi wano twogereko naawe. Yogera. Bukambwe nga bungi. Sebo nze omuntu atali naawe omanyi otya nti ndi mukambwe? Anti okusinziira ku njogera gy'oyogedde. Yogera ky'oyagala nze Sebo gw'okubidde mbeera bize ebiseera byange ebisinga obungi. Yogera ky'oyogera otherwise nja kusalako. Anti njagala tukwate mpola mpola mukama wange. Kaakati maama Anodi atukubidde n'atugamba nti wamugamba ensonga z'omukozi Karo zezinkubisizza essimu. Omwagaza ki Karo? Anti baŋŋambye nti wazira buli kimwe waka wiikisi zirimu 3 toddayo ogamba nti bamala oli looya? Siri looya naye mbadde nkubye twogeremu tulabe ki ekireeta obuzibu. Sijja kwereega nammwe. Gamba oyo akugamba bw'abanga takkiriza Karo adde waka naye mwennyini abeere awo awaka afugewo obudde bwe bwonna okuva ku nsonda y'enju eyo mwe tusula paka n'eri gyekoma mbadde manyi nti nze nnyiniwo nga n'ebiriwo byonna nze mbikola ki mbiteekateeka. Oyo okujja okunfumbirwa yansanga ne Karo nga engoye zange yazooza na buli kimu. Kati yeke yeewadde olugezigezi n'agobawo Karo n'aleeta ababe tegeeza nti yanzigyeko obuki obuvunaanyizibwa. Kati atwalire ddala okolindeko atwala obuvunaanyizibwa bwonna akimanye nti n'omwezi guno kasita guggwako ewalandira odi amanyiyo ne sente ze tusasula azimanyi emitwalo 7. Sijja kulinnya wakaawo. Ekintu kimu kye ŋŋenda okumuyamba omwana wange Anodi nja mulabirira okuva ku kisooka paka ku kise ate nnyinza n'okukyusa ne mumugirako ddala amaka ge nenga mulekera ng'olw'omukozi. Anti nze nkubuulidde yansanga ne Karo ate we kitaba kinnyo ajja kundeka naye. Mwami Anodi, mwami Simon, sorry, Tata Anodi. Yogera Sebo. Ekintu kiri kimu, tumbadde saagala otuuke eyo. Bw'obanga ono mukazi w'omuntu wo nga bwe nnyonnyodde bw'oŋŋambye, omukozi agambe tamanyi gy'ali tamanyi gye yalaga n'essimu
ensoga zikubako teziriiko ko ye kwe kuleeta omukozi omulala kakati sebo okubye kumanya oba nedda nkubye kumanya n'okutegeera era tukanye saagala kummalira budde nakugambye negwokubidde embeera bize bw'abanga takomyawo karo ebyange naye bitandise okola ki okusebengerera ye magezi gakomyawo karo ate ekyo kyenkugambye muwaddeyo wiiki emu ekinaddako anaamanya oba gw'oli looya oba kiki kyenkugambye kyekyo yeetegeke okusasula enju omwezi guno kakati nze karo mujje wa bannange eyamugobye yaani wamugobye ngera omanyi gy'abeera ne gye yava ne gye namugye kati genda omunoonye ate saagala ennamba ze teziriiko kankubuulireko kimu saagala kunsiruwalirako kale oyo wansanga naye nga ebintu byange engoye zange yazooza toddamu nakunkubira ku ssimu yange owaayi ani bannange maama Anodi omwami wo nga mukambwe naye simanyi kiteyaba lwakalo ne kati kalo gwogenda kumujja wagwo otamanyi gy'ali simanyi kubanga simanyi ewaabwe nti yeeno era nga bagambye nti eyali yamuleeta era ebisigadde byonna details yazina mwami kadima engeri gyenzize kumpewo okunyamba ne kalo yonna gyali ng'awulira mwegayiridde akomewo ataase obufumbo bwange kuba bugenda kufa lwakuba ye kyafuna buyambi lwakuba kalo nkwegayiridde mukyala munnange yonna gy'oli kale tweyanza ka tugende kumbawuliza tulabe ki ekiriyo neyanziza nange se kale kadima namayandi akukabuguza nikigenzi kitya ndafuuse kalo tunabiwulira kale tugere banga tufunao kubana fa bali ku WhatsApp tuberenga tumanya mukwano gwange nga bamuteseza tulabe bamuteseza mutya semwemba kuchatta sugugu ensembudde nawe wami kadima wewe tuweza sebo ono semwemba kuchokutaso omukyala amagezi gemola anoonye kalo amuze wabanga akyayagala obufumbo mukulu kadima omukama akuume ono semwemba kuchokutaso kale nawe akuume mukyala anoonye kalo ge magezi gotuwadde bwabanga akyayagala obufumbo wangi kadima webale tuweereza naye n'oyo omukazi munnaffe atuggyeko obusiru n'obujega kati kye bamuleetera Mugya wawoza kala akomewo bwe kiba kyakuba nti musajja agende okusinga omumanyiro otuuka ku ekyo sigadde ni mami erivise agende ennyumba owulidde ya mitwalo 7 sente agenda kuzita agende mweri layisi bannange bw'atalina musajja yafa sirabangako omulambo gwali gufudde obwa ssimu bali kutuweereza akabogoza n'Namayanja amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa naye nja kunsaba omukyalo oyo ali maka asirikira omusajja oyo akambaya yakali mulibu kadaba kamuweddemu anaakomawo kati ekyamuwaziza omukazi ng'atali n'omukozi awakamumalira buli kimu kyali ki hajati wuuno nze nsigadde Haji Kasule kadima mukwano we balatuweereza amanya ajati naaponywa ne Kabowa naye n'abasajja nabo batuggyeko obwebafu ekyamuwasisa omukazi omuleete waka ng'ate kale omukazi we kiki atwala eri akajanja naye sigadde ajati naaponye Kabowa webale nnyo ajati namponye banne bwe mu studios wano si birungi tetukanya wano siwulidde naye omukyala kimanyi nti kalo mujjawe naye bannange nasanzimanika naye mukyala okwewoola kalo naye oyo omujjawe ate oyo omusajja nze ndabanga atali wuwo wa kalo atwala eri nawe nze nzikirizibwa okuwaako ku mukyalo oyo amagezi ogenda kuwa naye nasaazi olimba kale tuwa amagezi gogamuwa nze omukyala mbadde muwa amagezi ebyobufumbo abireke lwaki banaye kambabulire kadima akamala okuzaala omwana enso ate okuzaala omwana kitegeeza ki kambabulire manyiyo omuntu yafa olw'obufumbo naye simanyiyo omuntu yali afudde olw'okubeera single mother single fathers bafe enkya neggulu oba kyayita enyiike kale omwana yafudde alwale nyiike kale tweyanzanga mutuwuliriza banaye ebintu ebyo mutiisatiisa abantu musigale single kale musirike abakozi abasobola okuvandikula mukwano